Sako Rakuwa mama Wena wechanga Misinga nyunyunyu Sinduma rachi wangana Ude wechilo Sicheva kambera nechusa Daddy David wa DMS Records. Okay. Galaxy TV. So Daddy David tuyina ensonga yaffe gye tubadde twagala okuclearinga mu wano katono. Luno oluyimba lwa Kenzo lwe wakoze olupya. Serumu. Nyingi nzo okuba kubanga bakola challenges nyingi nnyo. No mabega konga tulina bana kufuluma. Luno kati nga bolaba nti president waffe munene abeera ayina ennyimba nyingi bw'abanga akyayina reasoning capacity eyo obulimba n'obukuusa obwo ng'asobola butegeka gulowooza abaana bameka balemesezza okuyimba olw'obukumpanya n'obulabbayi sofa okugerera twabadde n'ennyimba ndowooza nga mukaaga era simanyi manager Martin bwe yafuna kirowoozo nti kante luno naffe ffennyini tetwamanya twalaba bulali nga lutaddeyo ku TikTok naye lwali lulungi abaana bamira nga tukola kati waliwo oyo omwana sooka oddukolera ddala baali bamuyita Azizi akola dance challenge Galaxy TV kikunkune bazikolanga naye nga bazikola kuzitereka ati waluteera nga ya first to challenge so kati bana abafulumya zino ennyimba zonna nga balaga zi original songs bo bakola bukozi challenge nga balinze omukulu ate nabo bateeza abo bate kati bakuba nti ensobi gye bakola mulimu changes ate finally ze yakola okitegedde nga bali ate abaali beesoose challenges nga ate basigadde kusibwa amaanyi era bw'owuliriza ojja kulira mu samulito changes I mean golooza omwana Azizi Kasujja n'abamukiririzaamu n'abaliwo ng'akola oluyimba olwo ngeri ki gye balabamu omusajja oyo producer David siye waliwo n'abalala era abankubira kati n'oyo producer David oyo wa DMS kuba producer oyo bannawulyako ku interview bannawulyako muntu yali ng'agamba nti producer yavuddeyo n'agamba oluyimba waddamu kati naye ndowooza baamugamba bwe batyo ye n'akipiikinga ndowooza ng'alaba ye kimukolera kituufu yavaayoko ku mawulire David yavaayo ku mawulire ku Galaxy era Galaxy nenkubira mangu nentereeza ensonga eyo era bw'owulya kiripu eyo kwali ng'ayogera ebifu ku MR live oba ku Mitandikwa Bong live kwe tuli webale kutwagala webale tufula bannamba emubo era webale tufula bannamba emu kaseera akatini tuli buli wamu ekyo nno kiba kisa kya Katonda kisa kya Mukama kisa kyo yatutonda sifa abasinga obisengeka sifa abasinga okubyogera naye buli wobiwuliramu eddembe n'osalawo bikiliikingeko bishayalinga obirabe ekyo nno kitegeeza nti Mukama ddala ali masakati gaffe fe ababiweereza naawe abiraba era atukolamu omulimu ogutenkanika nze nsuubira bwe tuneegatta nze naawe tujja kutuuka wala era eggwanga lyaffe tujja lituusa wala tukomyewo n'ebyewuunyo ebyewuunyisa mu mboozi eno gwe mwana wa Katonda oli eyo weekubagiza waggwamu amaanyi olwa kyamaani wo akulembera ku kyalo gw'otenda obuluvu obulyake n'okweyagaliza okuviira ddala mu bajjajjaffe webityo we biri tuli mu mbeera ekyasinza okuba embi mu music industry era bw'otunuulira bannaffe abagitambuliramu bambi bakaabya bajjajjaffe balegendale abalwanirira ennyo music industry n'ebeewo bambi bw'obasanga okaaba amaziga abavubuka abakyalina hit songs oba bakyashininga ng'ebitala ebyogi bwe bikola mu musana bwe babalaba babasekerera era bo nno ku sayidi yaabwe tebalaba kabi konna bwe kaliva bo nno nabo bafuuke nga bo kiruma okubanga omuntu eyateekawo art pieces ze omuntu eyawa obulamu bwe
obuvubuka bwe ekitone kye atuuka ekiseera nga takyalina nawasobola kifulira mu bukadde bwe kyokka nga ekyamukoze ennyo ekyamusuzanga teyeebase bambi yali alwanirira bukadde bwe. Legendary Mad Tiger, Legendary Junior Priors, Reddy Banton, Shanks VVD, Mama Chance Narubega, Legendary Rocky Giant n'abalala bw'obituula awo n'obipimapima bambi olabira ddala nga tebamanyi ngeri gye basobola kufuna mu music yaabwe okuggyako okuyimba ku bivulu naye nga ani akyabibawa. Juzi nali njogerako ne Mad Tiger n'aŋŋamba nti system buli omu amusaba ssente alina oluyimba lwe olwa Legacy oluyimba olulungi nnyo naye bwe nali njogera naye ku ssimu yaŋŋamba nti mutabani oluyimba radio ne TV byazinnemesa buli wendaga ssente zaafuuka ssente kyannuma nga nze ndaba omusajja yategeka music industry eyatwagazisa okuyimba naguno gwakatamanyi kyakkola mu ndongo na kugitambuza ebyo nga bize wabbali mu mboozi eno etambula kiruma mwe bayimbi bannange abagoberera ensonga zino abawandiisi ne baproducer nti mwesibye nnyo ku ngeri Kenzo gye yabadde yeerwanako okwowuninga oluyimba. Aziz Kasujja gy'atalabye nti nambulukufu Kenzo oluyimba alugula akadde kamu n'ekitundu ge mazima mu ndagaano Aziz Kasujja n'amugamba nti nedda byonna obikoze naye nina okumenshoningibwa mu audio Aziz Kasujja bw'agamba era Kenzo n'agamba nti nja kumenshoninga ekyaleese olutalo okuyimuka. Aziz Kasujja yagamba Kenzo kwe kumukubira essimu n'agamba nti nedda kakati bikyuseemu nze njagala okubira abantu era okole interview era njagala nteeke press conference ogamba abantu nti oluyimba lwo originoyo yali cover wali inspired by my song nojja n'okola cover ng'abaana abalala bonna. Aziz Kasujja ekyo kyamutabudde n'agamba kakifuuwe sijja kukikola agomaanyi gange Kenzo twateesa kino tojja kunfutyanka tojja kunninyirayo tojja kunsibira mabega wa luggi vaayo gamba abantu nti nze nannyini luyimba olwo nno nange kimpa omukisa okujja ku broke osanga naafuna ne ba client nga gwe bwe wajja abasobola okunyamba mu kitone kyange okugula music wange n'okutumbula ekitone kyange eky'okuyimba. Ebyo nno olwokuba nti byasitudde amawulire kiba kitegeeza nti sayidi ebbiri zaaganya okukkiriziganya naye ekyennaku tutadde nnyo amaanyi awo ne tulabira pointi enkulu. Ng'omwana Katonda ali eyo waliwo omusajja mukulu myaka bamuyita producer David akoze ennyimba bw'oyogera ku Stabwan Atoro yenna David band music almost ennyimba ezitasinza okuba ez'enkizo almost Mwami David azibaddemu. Chris Evans David amubaddemu era ategese ngendo z'abayimbi bangi nnyo bwe mbipimapimamu nze nga nkyali kaana kato kuzempulira omusajja oyo bwe mbitematema nenkozesa minzaani y'ensi wadde nga si yenkomeredde omwami oyo yandiba myaka nga 5 mu music industry tulina abantu batininya abalina emyaka 5 bannaffe abasinga bafa bato kitegeeza ki gye tuli nti omuntu alina emyaka 5 era awezezza emyaka 5 aba afuuse kyakulabirako era tabaaza gye tuli. Ekyennaku kikino ku TV y'eggwanga Galaxy TV presenter wa TV y'eggwanga yakubidde omwami oyo essimu producer David amubuuze ku luyimba entabw eva kuki lwaki bano ababiri bakoonagana. Musajja omukulu n'asengeka obulimba n'avaayo n'ategeeza ensi nti oluyimba Aziz Kasujja lwe yayimba mu COVID ye nga bw'agamba oluyimba Aziz Kasujja lwe yakolera video nga ne visual za video ezo zikulaga nti zadda si za kaakati. Munnange omusajja y'omwe yakolera oluyimba Aziz Kasujja yavuddeyo n'agamba nti oyo Aziz Kasujja yakoze cover n'alimba ensi ng'abaana abangi bwe bakola cover n'ateekateeka obulimba
era n'abuyisa ku TV y'eggwanga bugende bukotogera omwana eyeeyiya anoonya obwenkanya nga ye bw'agamba. Simanyi oba kyabadde kyoja mu miro oba kwabadde kwegula oba kusanyusa nsi, kunze byansobedde, naye mwana wa Katonda ali eyo. Bwe tuba nga tulwanira obutali bwenkanya mu bwe tuyita abakulembeze ab'omulembe guno, ndowooza naffe ababulwanira twandisose ne tuba abenkanya. Bw'obanga okyakukulumira kyamaani wo ow'oku kyalo afutyanko ensonga atunze amataka n'agaguza abaguzi ba mirundi 6, bwe munnabitone munnaffe asimbye nakokongo ku nkyukakyuka era agamba nti abakulembera chairman ku kyalo si mwenkanya, naawe sooka oba ekyokulabirako. Ffe tukuyita tata music industry. Olowooza baana bameka abanyigiddwa producer oyo nga bo bambi tebafunye mukisa kuvaayo? Azizi alina omukisa nti kamera zimutambuliddeko, Edikeza alina omukisa nti oluyimba lwahitinze ne tumanya enkwatagana yagaaniddewa. Naye kubamu akafaananyi omusajja ono abadde music industry emyaka almost 32, bw'abanga akyalina reasoning capacity eyo, obulimba n'obukuusa obwo ng'asobola butegeka, ngulowooza abaana bameka balemesezza okuyimba olw'obukumpanya n'obulabbayi bwe yayolesezza ng'ayita ku microphone ne ku TV y'eggwanga. Bwe tukozesa obulungi empewo z'eggwanga so okyusa ensi yaffe, ng'olowooza omwana Azizi Kasujja n'abamukkiririzaamu n'abaliwo ng'akola oluyimba olwo, ngeri ki gye balabamu omusajja oyo producer David? Kunze nze no simusinkanangako, naye nze buli we mpulira ennyimba z'akoze mpulirira ddala nga ddala Uganda ina talent eyeetaaga okusomesa talents endala. Naye owaayi ng'omuzadde ali eyeetaaga omwana okuyiga production ddala osobola okuyimirira eyo n'otwala omwana we wa producer David ku bulimba bwe yategese obulabbayi omululu n'okweyagaliza ng'ayita ku TV y'eggwanga, ffe gye tuwa ekitiibwa. Bannange tube bansa, tetwagala mbuto kututegeerera, tetwagala kuba makunju. Luno olubuto kyoto olwaliro bw'okola obulabbayi mu mbeera emu era lujja kukubanja mu mbeera endala era okola obulabbayi olwo nno ofe ng'oli mulabbayi. Twagala obwenkanya, obwerufu n'obumu bukomewo nate mu music industry yaffe eryanyi eryo ery'okwemanya ofukutyanka bannaffe okutula nti ba musicians ne ba artists tuli bavunaanyizibwa kikome ku guno omulembe. Kikakata ku ffe bayimbi bannaffe naffe okukyusa bye tutaagala kulaba. Mu bbanga eriise emabega naye oluyimba lwange olwa Sorry Mama. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. I'm sorry. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. Mama, I'm sorry. Natwala obudde era nabuteekamu obwongo bungi mu kuyagayaga olupromotinga, nasanga obuzibu bwe bumu. Wadde nga sijja kwogera yakikola namusonyiwa ku mutima, wadde nga bwe yakikola teyasobola lumegula lwasigalawo era lwamulemerera. Omuyimbi yali ku top yavayo n'ayoza oluyimba lwange n'alwoleza ddala chorus, naye kyava mu kuluwuliriza mu mmotoka kumala ssaawa nga nnyanga bw'aluwaanawaana. Nali ndutadde kasiddi nsula ku street neeyiya ndufulumiza nga manyi nti bwe naalupromotinga lunangattako, yalukwata n'alwoleza ddala. Bwe nadduka ku leediyo okufuna obwenkanya, purezenta gwe nasangayo ye yanziriza ddala kwalaali ng'enjogera ennaku zino bweri, naŋŋamba nti Nabongo oluyimba baalubbye kituufu, naye nze sola kwe yalinga mawulire nti oluyimba lwo baalubbye, genda weerwaneko. Ne mubuuza lwaki mu nnaku nga nkankana kubanga essuubi lyange lyali mu ye. Naŋŋamba nti oli omuyimbi gw'oyagala nga nti yabbye oluyimba mufunako akasente, muyimbi munene asobola n'okumpa ebivvulu, gw'ogenda kumpa ki? Nze nkuyamba buyambi nga kyali wange, gw'ogenda kumpa ki? Koma akafaananyi weteeke mu ngatto zange, ogenda kumpa ki? Yambuza ebibuuzo byonna byali bituufu, nali siina kyakumuwa kubanga nanda panti gye nagenderamu ku leediyo yali alimu ekituli nga bambi empale ey'okungulu naye yali eddugala ye gibisse. Kuggwamu amaanyi, essuubi lyanzigwa,
nenzira myala gyange mwe nasulanga oluyimba lwakubwa lwandeetera okukyawa abayimbi bannange n'okukyawa bapurezenta n'obwavu wadde nga namala ekiseera ne mbasonyiwa ne ŋŋamba nedda bwe kiba kyagaana nze alina okuba Moses w'omulembe guno bwe munnanga ngoberera naawe osobola okuba Moses w'omulembe guno gwe songolwayita ali eyo gwe bafutyanse gwe banyize ndowooza kyekiseera owulize amaloboozi ga Kasujja ne Kenzo ogaawulemu obeeko nawe n'amaloboozi g'ovaayo okwogera olwo nno gataase kasekita kammwe ak'okuwandiika music industry eno wadde nga nnene ekitenkanika musobola okufuna eddembe lyammwe ng'abawandiisi nate mulina complaints nyingi nnyo abayimbi engeri gye babayisaamu be muwandiikira ennyimba naye musirise olw'okuba mutya mwegula ne bonaasirika ne weegula ensi tesanyukira beeguze esanyukira ayogedde mazima mu byafaayo bya industry eno kijja kuba kya bulumi nnyo kya nnaku nnyo okugenda mu ggulu ng'ekitabo ky'eggulu kyakuwandiikako ng'eyasirikira amazima ng'eyeegula ng'eyayagala okwekkusa era nga eyacontributinga ku desipalesi y'abannabitone banno gye baawummula nabo gye baasanga music industry bannaffe bangi bakozesa ebiragalagala bwe batakozesa biragalalagala tebeebaka abasinga mu batenda obwenzi naye awulira nga atidde buli kimu ng'alina kwegatta ku bakazi nga mukaaga akoowafu n'otulo yeebake kuba n'omwenga agutya ekyo nno kireeteddwa mu bayimbi bannaffe bannabitone bannaffe bapurezenta okwemanya eryanyi ne basalirawo abayimbi bo ne bakiteekawo lunye ti bw'oba tolina ssente oluyimba lwo terujja kkubwa era tujja kulangirira nti oli muyimbi ne bw'oba oyimba otya tojja kugenda mu byafaayo bya nsi yo nti wayimba kubanga wali tolina ssente kiriko maddi nze nsuubira ke kaseera tube n'ensi eri feya ng'omuntu alina talenti teyeetaaga kirala yeetaaga talenti ye kinakuwaza nti bw'ogenda ku nnyimba ezikoleddwa mu myaka 5 oyinza okunoonya ennyimba nga tewali mainstream luyimba na lumu lwekoze nga it si zonna zivudde ku TikTok na mitimbagano mirala kitegeeza ki ako nno kaba kabi bwebanga TikTok esobola okuvaayo n'eraba ensobi eziri mu mainstream netandika okwekolera ennyimba nga mmwe aba mainstream mukanya kusolooza abayimbi era ne mutabuuka nti bannange tugwa ako nno kabi omwana ku TikTok afulumya oluyimba ne balukolera challenge ne lufuuka hit nga mazima mainstream yalugoba ennyimba ezaali enkadde ez'abannaffe abayimbanga obulungi abayimbi abedda bakabuyesa embogga be mwali mwadibya TikTok zizifudde iti nate naye ng'abaana bali ku TikTok akwata bukwasi simu ye n'agenda mu kisenge kye talina ni gye yasoma mawulire n'akola oluyimba ensi neerumanya ne lufuuka hit kubanga lwali lulungi mwalusumirako ettaka olw'enguzi okweyagaliza n'obulabbayi kikomyewo mu ngeri y'emu Azizi Kasujja oluyimba lubizadde naye era sinu mmwe abawandiisi abalowooza nti muli comfortable muwandiika nnyo wadde babakozeko injustice musirise mu abayimbi abalowooza nti Azizi Kasujja mukyamu mulina okuwolereza Eddy Kenzo musirise temuvaayo kuwolereza Eddy Kenzo wadde nga n'abayimbi abalowooza nti Eddy Kenzo mukyamu tebavaayo kuwolereza Azizi Kasujja musirise naye nga tewali mukisa mulala gwe mwana Katonda ali yangoberera gogenda kufuna okujjako guno producer David nze mbadde nkuwa ekitiibwa simanyi kyakutembye ku mutwe ate nga weyita Daddy David erinnya Daddy temulyonoonera mu bintu bya kiyaaye erinnya Daddy lya kitiibwa mujja tutamya abaana baffe okutuyita Daddy nga bwe mwatutamya amakooti n'erinnya Daddy mugenda ditutamya mulekerawo kwerimbika mu bitiibwa mufere kyannaku abayimbi musirise kyannaku abawandiisi b'ennyimba musirise kyannaku bapurezenta musirise ng'omuproducer w'eggwanga gwe tubalamu ensa Daddy David avuddeyo n'alimbira ku TV y'eggwanga mwe bapurezenta ne nitavaayo kumenyawo na bigambo ebyo kubiyisaamu maaso na kubirebula kubityoboolera ddala bigobana ku mpewo za ggwanga musirise ngolowooza abayimbi bameka omusajja oyo baanyize obulabbayo balaba bafulumidde mu nsi mu kaseera ffenna nga tulaba situnategeka obulabba yabuyiseewo ngolowooza abayimbi bameka bapukaming banyigidde mu studio ye omusajja oyo ddala mwenkanya producer David mwenkanya ebbanga lyakoze hits zakoze kyekimunemesezza okuzifunamu ssente waki kyakoncentratingako bwandibanga obulabbayibwe okweyagaliza
Katonda abukozesezza okumusabula obutafuna ssente mu production ye. Bw'aba kale mu mativu lwaki asalawo akotogere mutabani we gwazaala obuzaazi? Omwana yabadde ayogera ebigambo yagambye I was so disappointed in producer David kuba nabadde mwesiga nnyo. Kitegeeza ki? Mr. David olivaayo otya n'obulira abaana b'amazima mbu temubba temuwaayiriza nga mazima mu kaseera kamera zeggwanga lyo wezikutunuulidde wezikubeereddeko ovuddeyo n'oyogera obulimba tobangako mu kamera nga bw'obaddewo nazo kati era tobangako mu kamera nga bw'obadde leero. Kamera zonna zikutunuulidde oveeyo oyogera amazima ki ekyali ku luyimba ovuddeyo nga kamera zikuŋŋaanye n'oyogera obukuusa n'obusula mu baana abajjula obwongo okutegeera n'obusula mu mulembe omukugu era n'obusula mu mulembe ogwajjula okurizoninga n'omwoyo gw'amagezi. Oswadde nnyo omazeemu amaanyi naye nga kibe kyakuyiga. Tulekerawo odduumirwa embuto, tulekerawo okuba amagunju tuli olwo n'ensigo ze twandisize ekirya kigenda tulumbagana mu maaso awo tetujja kwekwasa muntu mulala. Obulabbayi nze obwankolwako mu music industry bwe bwanjijayo nenkola MR live nwanirire bannanga batalina amaloboozi mpisewo amaloboozi bannanga balage batya era nfuule eggwanga lyange ery'enjawulo nga nkikola mu bulungi ewatali kutogera muntu yenna oba kwonoona linnya lya muntu yenna. Amazima ge kaseera gafuuka amazima. Mukyanoonya enkyukakyuka mu bakyamaani by'okukyala abatufuga. Nammwe abatuuze mulekerawo okwogera obwogezi ku nkyukakyuka mugyenyigiremu nga muyita mu bikolwa byammwe. Muweese ekitiibwa famire zammwe n'ensi zammwe ne sekita mwe muwangaalira. Olwo nno tubasomeko ng'abazira abateekawo buli mbeera ensi yammwe egende mu maaso. Kulwa Katonda n'ensi yange mweraba.